Yes mukasi akantuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye. Bannange tukomyewo kukyusa ati anti omukazi bwe budde akyusa engoye. Mukwana nejasi bane omumwa ngolese biri ebirala n'omumwa bambi gukutawaanya. Tukomye bannange tuvuddeyo twakagenda out before bimeka before bisatu anti yagamba ina bidongo. Kati tukomyewo mba Jessica akomyewo n'okukyusa oba gwakomeka ono gwakubiri azekyusa ngoye tugenda naye nabasabye obudde buli kuziba nabasabye nange tuyitireke wa jjajja wange era kituufu wetuva wano eno gye tugenda tuyiteeko wa jjajja wange bwetuve wa jjajja wange Jessica agambye alina wala watutwa omanyi nti newaffe eri ekyotera nawe ayinawo ewantuwaga atugambye bwetuve wa jjajjaawo tugenda kyotera simanyi oba wa annaye tunadda mmeka e Kampala tunakola tunadda mmeka e Kampala oli willing okufuuka sebidongo? Siri willing. Byonna mbikole naye nange leero mpiteeke wa jjajja mbula obudde ngenda wali ekyakkonda mu kizungu. Abamanyi ekyakkonda ali mu kizungu nno gyendaga azin kizungu. Tugendeyo kuba nange naye mukisa naagujja wakati ate wano kati ddakiika 4 ng'oli waffe wali ewaka. Jessica kange nakyusa ngoye naŋŋambye mbu nno bwe tuba tuva ewa jjajja mbu ayagala nyambale bwe kati tayagala abalamu be bamuswaze. Mbu nyambala akakoma eno bw'obanga naawe okyoli okola mbu watuva wali gye tweyongera mbu zino tezigendayo kati nina okwambala akakoma wano. Kati ebyo tuba twabireese. Simanyi ndabuuza Jaasi naye oba yabitegese. Jaasi wantegekeddemu akakoma eno maama tufudde. Jaasi no naye nina bidongo byosinga okukolako pano nge tufudde kale yifiri wigiti naye nga toleero tagijjukidde oba kati agisiimidde ku bino leero nga woyamba nti erabikanga bimaki nzalaba naye luli yali ofu yali ofu naye yeno engatto yeemu oba eno ndala yeemu yeeyo yeemu. Kale katugendeko tugendako wajjajja wange ekyakkonda mu kizungu tulabe ate ekiddakaawo. Stay tuned. Tugenda wa jjajja Kyakkondo. Tugenda wa jjajja. Oyiseyo otya? Jjajja Kyakkondo. Simanyi gwoli wa kutaano mu mikwano gyange bonna tamanyi kwogera kigambo Kyakkonda. Bamaliza bagamba Kyakkondo. The word is Kyakkonda. Kyakkonda. No, with the A, not with the O. Kyakkondo. Really, it's Kyakkonda. Ntabaluganda. Ate wanted anti ere tugoba otulo teri kwebaka. The night is still young. Ziyambako connecting. Connection. No gitwale. Eri wasikwadde ensobi. Ate ensobi kyeki. Jessica de katono kaimu wadde nakaza. Kabadde small in size. Jessica ako kategoko. Mbamaze. Batumaze. It is our culture. Omuntu abazo bakyalira. Tuzawa culture omuntu amuwe Ntabaluganda ze mmwanyi. Sigaye nga tukwatagana. Wow. That's why baziyita Ntabaluganda. Oh. Jaasi lye Ntabaluganda. Jaasi yali dede yasooka okuloza. Yali dedda. Plan di mukozi. Plan di mukozi wani. Plan di mukozi wa Hope Shifa. Kozi oli team wani. Katumale okulaba ng'olidde Ntabaluganda tulabona asigala. Mukwano. Oyo kimu bibiri. Jaasi.
ndabayo aseka bwati Jasi buli dakiika aba awanika magulu nze simanyi kye ngenda kukola omutaasa okuwanika amagulu owedde omulaba asanyuka ali bwali mu ddakiika ntono nnyo ng'ekisesa tekiwanisa amagulu aba yagawanise bamuvunise leero baba bekalisizo katuvuddeko wali mu ddakiika oba tunaddayo naye nze natidde dde oba tunaddayo naye simanyi nakumanya kakati kati Jasi ani Jessica nga bagenda okutegeka agenda kukyusa omumanyi ebintu bye olaba akyusiza watali waabwe kati ate waabwe naye kankyusa oba nange nsobola okukyusa kale jjajja bannange tweyanza jjajja amina obadde ogamba naawe ki nange nsobola okukyusa it's okay bulungi jjajja sibatano jjajja mujebaleko kale ng'amalira ntaba Luganda tulabe wenjimalirawo nga ndi ttiimu ani owedde ulya Faruku mbu sinnaba kuggwa obadde ogamba naawe okyuse oba nange nkyuse nze mukwano ngenda aliya Jessica gwe togenda liya mukwano nange kwendi ku ttiimu kulya ondekeredde katono jangu oyitewo wow ogambye okyuse oba omale kuli togenda lya bantereko kati olina okutesitinga emmere ya Jessica gy'afumba kwa yatugambye afumba agifumbidde mu mabaala gy'abadde afumbidde mu mabaala gy'abadde Jessica tubadde naye kati afumbye ddi anti yalesa aginyize yalesa alagidde yanfumbira akatogo n'enkalo za Shadi biro tebiri musala bigambo kati wakaliira wanga nagenda naawe nze saakalya nze yali driver bino tebiri musala bigambo kati ekyo Jasi bino tetwagalamu buyaaye wanika amagulu go bulungi nedda njagala mazima bino tusala mazima sigaza ebintu ndi mu kusala kigambo nze kanterere neri negwe mukyalo bwogamba akatono ogenda laba akatono k'omukyalo waaw keekana akatono jjajja kati jjajja eno y'ababiri tusaliibwa muntu omu eno y'ababiri keekana akatono keeno kati tubagamba nnyingi maama nze nange nagesiriko nimuku ngenda lyako eminwe ebiri olina lya munyogo ogambye mala kyusa batugambye eno ntaba Luganda ntaba Luganda nina mumalawo oh my god genda oyiye then odde naye mmere ewola jangu aikozesa obwangu Jasi tugirwanyise emmere aba tujjalabika bubi babafumbidde jangu dde wano nasooka ogenda okyusa ayaya baleesa endala tufudde banaye abatulaba katukomewo Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa nze nalidde edda eno yeyange this one gino gumu ebiri esatu gijo nenva twawuliza wano round about esalira wano mukwano zeno this one olaba Jasi eno ya Faruku kakana akasaze takyama wange nze nalidde edda obwedda nze nsaliza wano Faruku olabye mukwano kino kitiibwa and it's sweet kubuzeeko butula
Otwalide babutaddeko. Buno bwe balina wano. Kati wowe obisi. Oba bubisi. Faluko obwo Faluko bamweya katula akabisi. obwo bubwo Njo nogeye Faluko obutula. obugayi. Hey. Anabala ki mu kyalo. Yalya katula akabisi. Tusaliza wano rawundi tulabe alekawo. Jajja yataddemu amaanyi g'ofumba emmere no bwedda akoomera atulinze. Ne bagifumbye Emmere si yange yonna. Faluku buno obutooke. Wagambye eminwe ebiri ng'ogereza eminene. Kati buno obutono. Ate era twabaza ebiri. Faluku. They are twin one. Buno gumu guweddewo guno nkwata gwa. Anti kino kitundu kya muno ekitwale because it's small. Obaze ebiri kugira eminwe gikabejja. Kije nabaze nze nabaze obuno bubiri. Nebino bijanjalo byo nsaliza wano. Ya, nze ndidde emmere wano nze mwenna mbawesezza ekitiibwa. Sisi muntu fumba mmere eno tajja atisti osimba Amajjajja mufu. balifumba wallahi. Atisti osimba mufu. Amajjajja olwalwenziro nterako n'obutula. Katula kali eri. ne dooda. Awo. Jajja akoni. Jajja abuza jazi yebasibe. Bambi okoze kyamaanyi kuswaza. Kati nkoze. Kati jajja weebuuze yajjewo ebisubi mu mutwe. Muganda mya mu kidduka ya. Moreover ebisubi mu nkoto eno. Ono Wakitegeeza wano. abingiye mu mutwe. Nze kuyiwa nkoto. Era nembiyiwa wano okakisibiye wano. Mano obwangu ku kyalo twakatuuka ku kaliisizo. Bamutegedde dda. Wayiyedde ebisubi mu mutwe. Banaye please don't. Kati nze ndi tiimu Jessica ndi wa Luzungu. Oli wa Luzungu. Please don't. Ninga Faluku omulayi wa shininga. Nali bulala. He's shining. Yayiga nayo kyusa engoye. Mpate fulawa mutindo. Alina okugendera ku mateeka ga Ogijeewo. Butula. Babulese naali bumeketa. nayo bagiyita ntabaluganda obutula. Anti nyako olaba jjajja olina buleta appetite. sibimanyi ono naŋŋamba mbu jjobyo bituufu. Gyobyo naawe liri nze yayogedde Nze mukwano nze sibimanyi omukyalo mukwano. Omuganda. Badde- Ddungi nnyo ddagala nnyo. Jasi yakulya mu US. Laba essanyu. Anti nze ndi pulani ndi mukozi. Mbuye fulandi mukozi jasi. Omukozi owani? nakati kati bagira ekizibu kyaffe kyetulina tulina tawuni nakati nali mulimi awo nga mulungi nnyo Anti mujjajja muli mu tawuni motoka ziiza awo. kasa oli ayita mu Fulandi mukozi tamanyi nakundi. Fulandi mukozi tamanyi gyobyo. wano bazze bagoba omubbi adduse Emisana kuno jjajja. kati abepoliisi Munnaye kati siibuleko. abadde Bayizo bago banga bagula abepoliisi kujja. abadde omu Abadde jjajja n'ayingira eno mu bitooke. Bakiride. nedda omubbi ye yamusinza amagezi ye yasikiridde ate agwerindoza ku kolansi ate yazadduka agoba kano ajjadduka Ayise wayise muno. Naita wano. wano tayiseewo tomanyi nga waliwe wakirira Ayise. ayise wali Anti liri kwa ku main liri eryalikkirira. Liri kwa ku main. Anti tomanyi ayitira mu bitooke tayita maini oba omusuubira. omusirikale azadduka nga mubuuza nti ate kiki nti ondabidde wano ku musajja neganje sirabye musajja ndabye mukazi Jjajja n'oteteeka ama mbitakwatako. January ayo kyenaku zino ababbi bangi. bangi Maama bwabwe gye bukomye otuluma. Bannange. Bawo kaluka wali mu lusuku tebalekayo wadde akatooke. Mu lusuku babba emmere okufa. Christmas zona eziku baali baziye nga temuli mmere. Baziba na before Christmas eno town. Jjajja ama toyanze ettooke lyaffe bannange. bannange musaza amatooke twagagira twagalyamu Bannaye. twalina olumbe ate nalwo twalu Negwe w'okuliza ettooke lituuka awo lituuka oliibwa ssebo omubbi ye ng'abaza. gamba gabaddemu naye bagabbi Ababba luno olw'omunene. Ababbamu. Olw'ogwa omutono. oyinza okubeera wano kati obudde nebukwatakwata mukono Kiro saa 3 oyabawulula. natema tojja genda Nga gwe oli mu nnyumba wuli omukulu atema. lujja wano tukyalina wabwe Town abantu basula enja basiba enja mu bibuga ne bajja ndooze mu bibanja ebiriraanye. Ne bajja bafune mwabalimira.
Jajja ng'okyatudde wano linajja n'atema emmere. Alitema maama tosobola. Nja kumanya mubbi atanata. Ati ofulume yakutema ejjambiya. Olwakatoka akatalina akatakula na bulamu. Ne bannaaye. Ate n'omwami obubbi buyitire. Bambi Faruuko oswadde. Oli nsanze atengudde ajeewo layini ebaddewo roundabout nze ndidde eyange ama jajja ofumbye nnyo akamere. Jajja bana akamere kawoomye. Olaba nze plan di mukozi nkalya. Oli mukozi oyo bijanja. Sitera naye mbiridde. Ewooma emmere bambi akannyo kalungi. Bambi Faruuko lya emmere yo kankulireko ekitundu. Ndiraako oti. Nedda mukwana ate kati tomera. Nizo kimudiza ekitundu kye. Faruuko girye kubanga. Nawe lyako akamere Faruuko. Nze kuddamu okulya nkya. Obodde wali asobola ogirya. Jasi. Smile is not eating. Smile. Jasi wa. Na yeso surprise ataka. Tazileta hatataka. Oninanze. Hokoza birungi chenda sorry. See you alone. Ogenda kuzuula. Ate kati nga kizungu. Nenga kizungiriza. Gwe. Naba agenda alinnya levo. Omukazi agenda mukyusa. Wow. Olaba naawe ekyo kitegedde. N'okukyusa paka kuwulira kyuke bwensi. 360. Anyways, okyukira ku mukono ki. Bana yenswa. Bagamba ndi Jessica akunoonye. Jessica onyonoonye. Nambala yo class attracts class. Kirasi. That is the way we have to dress. Nga nyambala essaati yokka you see them. Oba ina Just jangu ogambe. Abaganda bagamba woyita n'omubbi obba Kati wayise n'omubbi okitegedde ne munnange tonnyonoonera boosi wange simwonoonye bannaye. That is how we have to dress. okitegeera kuba nze ndi plan ndi mukozi byonna olina obbimanyi. Golabye mwonoonye batanyumye banna. nga kapale kagenda. Nze sibyagadde munnange ate Jessica Jackie nawe oli solo oli nga Faruuko. nedda anti era nze ndi muganda wa Faruuko. Okay, that's why you were solo. Oh my God. Mukwano saakusiima kankigambire maaso. Twasuse kuva wala Kampala. Otwamusiima. Saamusiima. Twasuse kuva wala Kampala. Katulabe Jessica avuga ekintu kye mpaka gyakiggusa bwe kiri. Nobody wenjagala. Nobody say, nobody gambayo. Mukwano weesonyiwe Faruuko nkyogera nga buli ensi n'ensi ewulira. Weesonyiwe Faruuko. Nano mwali oyo yakyusa amaaso okojje mu kamera bakulaga. Outfit. Ajje mu kamera. Wadde omukyusa naye kinnuma. Ayinza n'omukubbako. Mbusinye. Ayinza n'okujjasa, ayinza n'obabba ogufa ogwo. Ani Jessica. Ate okukireba ku nnambwayo. Nambwayo namulagako nti ngenda n'ensaba n'abula. Mukyamulaba. Okyamulaba. Nedda wadde agitegeka mukwano. Yabba ebimuli byange bye nakutegekera n'alyoka n'agamba mbuye yabitegeka. Jasagala bakifo kye ekyobwa PA. Okay. Nze munaaye bosi wange waaba. Wemba. Mukyusa dressing code eno yeri. Anti ne blaza wange bambi mwesonyiwa. Ayina omuntu gwe mwagaliza. Kaleginga akakomeno n'agamba it's not supposed to be like. Nze nina omuntu gwe mwagaliza. Ali eyo busoga. Wange gwe mwagaliza ali eyo busoga. Kati mbwe bbuba ali kutta. Wama Jessica kyukamu 360. Akatete iketolo. Ne bwana akyuka mukwano nze wemba sisiimye ne blaza wange tajja kusiima. You see the brother is changing. Agamba sigwa musiimira. Nze nina osiima kuba nze akebera obugere. Singa bonna bakabayimba bonna bakubatyo. Tandibadde nana. Sigwa siimira. Tompala mpapala nawe. Nze byesaagala bimanya. Tansanira. Kati laba kyokoze boosi wange amazima.
Your team, we have to be matching. Mbusimanya singa bonna abakwana baba bwe batyo byandibadde bisesa sebo wali wangambye mbusinyumye nze nyumye wembanda benkake munange nze tensimira kwe kozanja nema gondi nawe kyakulema olekaba yanebe donolemo abayimbi bawe edego babi juzi wansesa ku Valentine ewedde mbunolaba akamweraza siraba beauty yako laba no wamuteeka omukono mbulago ndandala beauty yako emala tewekoya tewetawanya obulungi bwa powder bwakulimba nowesaawo nga byewesaako siina kyakola bantu balungi bujjo tongamba binyumira nedda nze nina ennaku yange kubona engeri gyayisizaamu omukono mpulira nga nfa gemazina wabula mwe tugendeko wajjajja wange byonna mbikola nkyogedde okuva misana leero nazze nga bya holiday tugendeko ewajjajja katono koze tuve wajjajja ekyotera tuddawa tugenda clubbing abanyamba temugiraba n'ekyotera omanyi obukirabu bwayo nga oyo tuwasa tutwalawo amazima mukwano gwamanyi let me enjoy bagenda kunjigiriza amazina gonna agannemedda naye sobola kukkiriza sigala mba Jessica Webake jjajja yakwalidde nina gyensobola okwebaka singa wabadde jinji singa abadde jinji nandyebase kozi Jessica ogeewane saati njikola ntya nina Jessica nkwegayiridde nsaba ne mukama Katonda weesonyiwe boosi wange wabula tugende tuve wano kuba nsobola ottema omulange saawe munange bwentyo ate tetwolekedde kyotera akaala amatendo kyakkonda ye eyo gye banzaala nno era bambi mulina gye mubadde mwangaba eyo wadde nayo njagalayo nyinayo emikwano eyiganga ewaffe akaala amatendo kyakkonda kyekyo ekyalo kyaffe gye tutuuseeko tubalamusizza bannyabo tugende bambi tetutiisa bantu nga eyo wa mwangaba wa Jinja Busoga ludda wa Buwenge Bugiri mulina gye mwangaba nyinayo bafaani bange eyo mbaagala nnyo nyinayo emikwano nyinayo history but munnange eno gy'olaba tukkirira ekyakkonda gye tutuuse gyenzaalibwa so come with me as we reach ewaffe ddala awo ekyakkonda yes of course abamanyi mumanyi era nga mbatumiddeko mwenna abava eno mikwano welcome to the Adams family okitegeera ekintu ekyo bane bw'otuuka ewammwe olina engeri gy'owulira bannange there is that feeling you get oba kiri ku nze nzekka oba nammwe abandaba munnange bwe tutyo bwe twatuuka eka omanyi ffe nze gyenva ne bwe mundaba mba n'essanyu ffe we are happy people and on both sides bw'otuuka ku side ya mami kiralamu bw'otuuka ku my daddy's side ate nayo kiralamu tuba happy tuli bantu abali happy tuli banyumya tuli free tuli friendly tuli welcoming ate tuli bagabi so mugenda kiraba jjajja wange gyali senga wange oh my god ojikana lijja twamala okukola nenkugamba nti no tukyalimu bodimaze bali nembako wempitira twali waabwe wali bana faruko timina Jessica yankulie kasi
dota wange mama jabo just kulume banange kale jajja bajasi wanje mutukoze singana mwatudiddeko sino tujja n'abagole nemubetegekera bulungi ate njagala balongo basebo tusanyuse nnyo okubala Rashida makendeza ngaawo katono bannanga abatulaba kiri wano ewaka Kyamukonda bayitaba batya akala amatendo eno yewaffe ono wekalisizo ebeera kyotera district naye nga muli muti eno senga mpise wali bizinesi nga wagaddewo dda jasi ngakubira amasimu takuganya mbuno tatuuka n'omudisappointinga nga toliiwo okukomawo letwava newammwe ekirenywenjesa bali bamanyi tukomawo bali bamanyi tudda twebage kumbe twagivuga nitukoba 12 bale mukuliko omwaka mutukoledde n'akantu bannaye muli bulungi mukuliko omwaka mukuliko emikolo bannange omule Jessica bwanyirira Smile bannaye she's very beautiful sebidongo nina bidongo Jazz wanje chabalide ki Jazz jangu mama omwana wange ategeera Jazz oli ludda wasigala mwaka guli wayingira guno bane omuntu bw'otuuka ewammwe olina ekyo ky'owulira nga kirala saakiwulira nno nga ndimba Jazz luli wabaddeyo emikolo ewaabwe wamma wakifiiringa ekyo Isaac ajja mutaamulinda mumbejja yatuuka bulungi namukubira omumbejja yabadde eno nga twali eri otumanyi ngolako otubulamu mami yajja ewasenga Faati teyali yankubira nesimu wa vibe nangamba ogende wasenga oli mugamba mami zino nakubye ndimu obimanyi kati awo Samu wa vibe ate nga alinayo n'ebirala kati najja ndowooza mu birala yankubira nga dda ekiriwo omukwano nedda mazima ge galinzisa kyempulira kati saakiwulira ati oli wammwe nange nakiwulira mama tetukibuuza muliddayo Jasi nga tafugika twagala tusibola musiba miguwa naye nze ndi mukakamu amusokamu nsigadde nnomu bane nange sidda Jasi nange sikomawo tweyanseete ebatuleetedde ebintu bino amina nga mulimu ebikubagana akapekye mwana kubejjasa akaama olaba wempambye gobotyo kibbabazadde yeetala kibbabazadde yeetala kibbabajajja ne bwatuuse ewammwe mulenga yakubba maama we Rashida, how are you? Fine. Zamagala kutusi. Tulina talent. Tulyanju kunju. Tulidde wammwe ne wano tulya. Ne maama Jasi yatalidde nnyo ewaffe. nakuwambi Kisinzira enkwata gy'otukutte katulabe wiiki eddako.
bona atwala oba mudda oba temudda simanyi ate nayogera bwoti ogambye omukolo gwo ayina nagubeerako Gamuleke. ab'ekyalo Ffe abako mpozi tubabako. munanyo kyayi kyenga nedda katunywa amazzi tugenda mu kifo kyayita ekizairo ekyeba batwalamu ekizairo ekifo kiri luddawa Kifo kiri awo kyotera ku Bethlehem. Enjeje tulira kizale. wabimanyi otya bana Jessica Jessica weekalisiza amanya ebifaananyi ekyotera nene ewaffe Bwe bufo bwange. tugenda mu ki tugendawa wabula ekyo ekigambo kikwegezaamu buli lukya Tegezaamu mmutira. buli lukya kimwegezaamu naye njakiyiga senga agambye tetumuleka agenze naye era singa adde wakiyiga andibadde wakikudde kuba kumakyatuli ku kigambo kimu oba kyesonyiwe bwesonyiyi ate kiri ekirala alinga agamba tugatule ennyukuta wama bakiyita bati ekyo ekigambo you saw what demure kati ojja kutya mukwano jasi mpa ku magezi ekiganya nkireke ngende naye kigenda mu maaso nedda olina nejasi Jessica alina okugjako eddundu ku sanda ayigiriza abantu oluzungu bannazaala be kubanga banja ebikya byabeereega bagamba bannaye oyo mukamwana ow'oluzungu tumutwalawo Tebafaayo mukamwana agenda bayigiriza. senga agambye atya senga wange Kaziyiwe mu baaba. Ayambale tuyambadde. nze era nkyusa oba Kamalirawo baaba. amakyusa Yeke nyambali yagisiimye. Sorry, Jazz. nagisiimye naye akyusa ng'omwonoonera boosi we oli mukunyonoonera boosi wange sikutegeera kale katulabe katweteeketeeke tugende mu kafo bakayita Luxury kule Bethlehem ekyotera bannange abava eno mwenna we are in your area tuli nanfe waffe fe abava eno Kyakonda. yes oli client yakubira nagamba ava Kyakonda byakumaliza bityakubidde wiiki ewedde akuba akimanyi gyenva kati abantu beno bafunira eddala ekyejo tebagala kumpadira yabadde mukebezi omanyi we bagamba mushifa nawe ogenda sangibwa ofunye omukisa ogukyalako ewammwe ndoza bategeera sinzi kati okyaddeyo nga tebakutumye bagenda saba omayikira nti ogamba nti naawe ogenda ba ofunye omukisa okukyalako ewammwe kukyalo anna kiraya nti yeso tinge ffe tuli eno ntibeera kumpi okukulabira Faruku ke kayimba kalowooza mu mutima okayimba otunule namulabye dda naye akaaso kokka anaatera ogira amagulu oba olina omumanya oli ali mu kunywa byokya naye nga banne katwetegeke temuvaako naye nga Faruku tumirako kuba Hypex Studios nyongera okutwala omukisa gonna eno okwebazaako aba Hypex Studios mujye baliko bana gyonna gye mutusaako bali ku Saabala Road najja nankumbi ni ya Cobbins Motel be bateekamu ssente kozi bakola ki aba Hypex balina bakuba ebifaananyi ebirungi balina gawuni zinnungi aba Hypex banaye bakola videos ennungi bakwata ku mikolo cameras era balinde ku mukolo gwo yes balinde ku mukolo gwange banaye balina kamera eza wansi n'eza waggulu balina wansi n'eza waggulu atakitege by the way balina bunene obukamera obwaggulu obw'ennyonyi obukamera obwa waggulu obwo bulinga ennyonyi banaye bakwata bulungi emikolo banaye tubawa emirimu yogera ku kya screen omukolo nga mwatudde screens ziba buli n'oba nga oli mabega wa tenti nga mu maaso tosobola labayo balina zi screen zosobola okulabirako n'olaba ekigenda mu maaso eri mu maaso balina screens nnene nga zibulungi zisobola okugyayo ekifaananyi ky'omukolo zisobola okugyayo omugole nga bw'ali naye nga wooli
olabirawo bulungi nnyo ebifaananyi ate bamala ebifaananyi bakuwa photobooks ne bakuwa zi board z'otimba basangibwa Busaabala road najja Nankumbi okulinanako Bins Motel. Tumira Faruku ku makwano eri ku kitundu kyo. Mikwano gyange abandabako abali ku kitundu kyange abebaka. Ntwala omukisa gunene okutumirako mukwano gwange nnyo Segujja supermarket awe bakka ku stage. Yes. Nentumirako Meya Kabale, nentumirako Peter King. Omusajja wa Nyabaga. Abo nabayogera bikonge ni. Mama, yeye situka bije ku mukono. Bana nentumirako aba stages zonna Wamanga. Daudi stage. Batumira ate goli mu kulembeze. Nentumirako Baka stage. Ku Kyekimogga awo. Nawo nentumirako ne by the way ntumirako mukwano gwange Ajigalibu. Ajigalibu oyo bananga followinga nnyo ewamu ne mukyala we. Yes, oyi musemane banatumira ku bagaggabo. Aina Orosera awo. Nentumirako Daudi Limited awo. Sente si bigambo. Okay. Nenyongera okutumirako ku bantu b'eddundu bonna mikwano gyange aba family. Ate bagambe tukyali mu meeting. Jessica yagamba bwakufumbirwa tali abantu bakyala buli lunaku. Tuli mu meeting tushogerako tawo omugoloba kitatu. Okugenderezaako ku kibonereza ebyo. Naye nga tujja kikwasaganya tukiwumbe tulabe engeri gye kinakikwasaganyamu. Banange netumirako maama wange Noweeri naawo ku Kyeddundu. Atunda amatooke, alina omudaala atunda amatooke, ennyaanya, butungulu. Otujja okugajja ng'ate agawaase. Oyo yagamba Jessica yagayita waata, zino engalo ziwaate. Kano na mmere mu lusuku tawaata. Ekyamazima anatusonyiwa. Bana nentumirako ne mukwano gwange Jose Ketto. Musajja wange oyo wetulwana entalo mu mirimu. Netuyiriba wano netuyiriba wali. Tumirako Kisoboka organization group. Abo bazadde gyoli. Kisoboka organization group. Bayina essomero ne amasomero. Neddwaliro. Bayina high school. Kisoboka banango osulawo. Kisoboka Medical Center. Kisoboka Medical Center. Kisoboka High School. Ne Kisoboka Primary School. Okay. Bonna basangibwa awo bakka. Yeah. Nenyongera okutumirako ku mikwano gyange gyonna baneiba bange abanneetolodde ne bakasitoma bange bonna abampagira mu mirimu. Yeah. Ate just omutumidde. Banna engeri gye weerabira omulamu ow'ensonga. Basikutegeera nze ategeera. Kati ate gwe jasi. Yasobola kwerabira kuba nkutunako buli kadde buli nkutunulako. Nkulowooza ningamba. Kubanza alina olulowooza. Sister wange omu bw'ati. Akebera omubi musanyusa. Bane walonda mukyamu. Ngaye menta aliridda wa. Bane ekifo nga bakikayanira. Anti menta tansinga kukebera. Tasinga kukebera. Olaba yake yasooka n'akulondera ensobi ye yakulondera siribi. Ekyo si kikono naye. Ekyo kikono si kikono nga yawaga. Bannange. Kakati netumira ku Mwami Gadi. Kati kantumire ku Mwami Gadi. Mwami Gadi yonna oli banaye kutumiddeko webale nnyo webalire ddala. Tamanyi gy'oli. Bannange tamanyi. Omulimu gw'otukozeemu gw'amaanyi. Omulimu gw'okutugattako omukwano gwaffe. Webale nnyo webalire ddala. Your in-laws calling you. Ndowooza era obirabye. Netumirako ne maama Ibra Kibuuka jajja Peace. Bambye omukazi oyo atubeererawo nnyo mirimu awo buli Basande. Kyakabi nnyo. Mary, how are you? I'm okay, love. How are you? Banna oli bulungi. Ndi okay. Banna mbadde just nina bye nkugamba wano ku Jas mwana gwe. Bakoze kyati. Wandabula nve ku bantu nga siwulira. Mwana gwe ankoze enkwe zirizo wamubuulirira ntankolako nkwe. Akoze ki? Era bane Mary kyetuva tukola tuve ku bantu. Akoze ki? Mwana gwe sina bwe mbikunyumize oba nkuwaanya kunyumize. Yanjogeddeko ekigambo.
Menyesa omutima Mary. Oli ludda. Baana gwe twazze Masaka gye mbitegeeredde. Oli ludda wa? Twazze Masaka eno gye mbitegeeredde. Badde mbanyi oli kumpi nkunoonye. Omutima gummenyese envuga nzira Kampala. Mbula n'okunoonya ekiro kino. Yannange kyewuunyisa simanyi na bwe nkitandika. Nange abadde alagali trust wate. What Gwe happened? nange bwe nali ndowooza tuve ku bantu. Ate abadde akwagala, that is what I believe. Wakimulabamu ekyokunjagala? Ebya ddala mbadde ndaba akwagala cause nange. Mwana gw'envuga ngenda kuddira. Noonyaako ng'otuse naye ng'okuva kati manya tumuwalana ngenda kunoonya kansembere mu kibuga naye just tandikirawo enkalana ku bya famire eri Mary nyingira kibuga just n'enkya wendi. Nkulinze tofaayo ebintu ebimu tofaayo just mukama just abikula bintu bimu kutuyamba osanga teyamwagadde abeere mu 2026 akome guli Katonda omuntu yenna bw'aba abikulidde teweevuma kubeera naye just mukama aba akulazza ekintu kiri deep because Katonda ffe abantu abamu tatukkiriza kubeera n'abantu babi ye nga nowo pretending otya nja kubikugamba wali nga nkula ebyakoze sinanyumya ku ssimu teweebaka bambi teweebaka na nnaku ye kale mukwano kaŋŋume let me be strong betuyiseemu bye binene binene kati ebyo bitulinawe we are survivors of killings and whatever that is so small kale kaŋŋume mukwano kale love kale we meet tomorrow kale dear omanyi wano wetwogerera kati akuwalana yakutandise dda owedde empalana yakabuwa agambye agambye be strong ate owulidde akwogererako ekibi wamaawo abadde aŋŋamba namulaba nga kyesesa kirimba ekyo kye mbadde njagala olaba omukwano gw'omuntu yenna wamma bw'oba n'emikwano ab'enjawulo bw'olina anooli akugamba jasi yagala Mary okuva leero olaba mugambye olina ebibi bye wakoze takwogeredde bubi awo wenyini wabadde nze ndabye nyina mikwano abeyinako ebbuba airport nga beekuba ekikono kati nno mbunno ani kumenani yali angulidde ekimuli kiri ekimunyiize mbu yeetuuma ekimuli kyabwe mumanyi temumanyi kwogerera kimuli ye najja akyogerere gwe nedda kye neewuunyiza kimu kizibu mu bawala awo wenyini wadde tabali tagenda bulwa jasi byakwogera kati alina kuŋŋamba namulabirawo nga pretendinga namulaba nga tabikakasa naye wallahi talina kibi kyakwogedde kagambye bugambi guma tapapye na byatannamanya mukwane nenkya ngenda mulabera nkusaleko ekigambo era enkya tegeka gundi ye tegeka mbuleera ye n'engoye za papa ezaava enowe ze bamuweereza wazikweka Jessica ali watutwala Jessica jangu tumire ku bagaggabo bane entwalo omukisa guno okwebaza waliwo omugagga wa Jessica omwami yatuwadde obulango w'emukono yamulabidde kuno ku program namuwa business mumuwe business bambi Jessica mutumireko ekifo ekyo bakiyita batye mukono Hotel Toronto kiri awo opposite nekyambuka ku district mafuta ga Bunia kiyambukirizaawo niya petrol station ya Bunia mutumireko bambi tumireko omugagga wange CEO Hotel Toronto mukono ye mwami ani mwami Ken yes bambi mwami Ken webale walaba Jessica nonoonya ennamba ye n'omuwa business n'abalala mukole bwe mutyo ebyalavu yaabwe oba mwe tebakolera oba tegasse musooke mumutunuulire mu ango y'omuwa emirimu akole supporting you support a girl child she's just a young girl anoonya future ayagala okwesitula Jessica naakuba bulungi obulango ate bannange
timu Shifa nga bwe bikola. Jessica needs a new phone to do her business. Gosoko bizze bali tobyeta mu feeling oba omwagala ne Faruku oba tomwagala na Faruku ebyo tusoka into bizze bali. And Jessica has her mama atali mumbeera eryokke, and this is serious by the way. She's the one supporting her mom nga bw'omulaba bw'ati bambi. Aina situation gyayitamu nga naye nga Faruku yabagambe she's this kind of a person ali so welcoming taso abalaga bizibu bye nti abikulembeze. So she's so nice. Biri ebisigadde nzoba nsooka n'entunula omuntu sijajinga birala. Nsooka n'ennoonya ebirungi mu muntu, and that's what I always do. Kye kinkuuma n'abantu. Noonya ebirungi mu muntu bye ssaagala n'ensooka mbizza ebbali kubanga omuntu yenna toweezaalirayo muntu mu nsi. Olaba ne gweweezaalira mulema okukwatagana. Nze nange abantu bamanyi nti best friend wange mu nsi ye maama wange. Nga watusanze tusika eggaali tusika omuguwa. Nga kinagamba yes ngamba mami no. Mami yes mami no. Olaba naffe tusobola osika omuguwa ate nga mami wange ate bamanyi mukwano gwange asinga. Kati ate Jessica gosanze obusanze mulooza naakola bye mwagala byokka. Leero gojja sanyuka nza nyambalidde bubi. Nza ate era nyambalidde bulungi. Nza nsekedde bubi ansekedde bulungi. So obulamu bwe butwe butambula. Tetugenda sangayo bantu mu nsi. Olimbo abeere perfect, mbu abeere perfect gy'oli buli kimu akole ky'oyagala. Ate naye omusaasira gwe leero oyagala atunula ate gwe oyagala atunula eno. Naakusika tunula eno ate tunula eno. Kati bwe tunaayimirira tugambe mu nsi tukole bye mwagala byokka. Tekisoboka tosobola sanyusa muntu fula 100%. So kyembagamba ebisigadde mu bizze ebbali business yo ntusigala nga tutambula. If you have a business ng'oyagala Jessica je ayina numbers ze naye abayina basobola okugattako era nga ku TikTok yakozesa Jessica 256. Jessica Jasmine. Yeah, Jessica Jasmine. Jessica Jasmine 256 gyakozesa. Faruku nkozi Jessica gwansingo manya account ya Faruku. Akozesa Faruku yuji. Jessica singo manya mwami we. So tuddawa kula Lakizali. Okay, ntuminako abagaga bange abatekamu ku nsimbi abamakubya property consultants. Guys mujye mutubagire nga mutugulako ettaka. Tulina ettaka eriyo ebyapa. Tulina plots via Bombo Road. Tulina Entebbe Kawuku ne Koima Road. Yeah. Okay. So tumirako n'abe before bonna gyetu Jessica kati omanya kutwala mu kifo kya kumeka. Twakagenda before bimeka yonna bane gyetu kyakalidde olwaleero. They are nice places. Watusosezza ku Nabisere. Nabisere Hotel. Ne tuva ku Nabisere Hotel. Netudda ku Sport Highway. Sport Highway. Bwe twavudde ku Sport Highway twazeewa. Then ku Gift Hotel. Gift Hotel. Mwawo. Alest corner. Yeah. Abo nabo so. Manage fresh lounge. They have well self-contained rooms. Wojja mukalizo nga wojja mukalizo nga roina wa kusula. Yes. Kafo wekali. Ate nze Jessica muwadde respect. Waliwo kano ka sound oli yagamba njagalayo Nazaala mukubye endongo. Okategedde. Kati Jessica atutwala kubanga tuzze n'ewaffe. Jessica era amanyi ekifo ekirinaanyewo yali mututwalawo. So come with us. Natugenda ku Lakizali. Ekifo ekiyita Lakizali. So katugende tusireyinge muko. Nesenga wange nabisitukiddemu tugenda naye nga mujja kutya. Kati mujja kutya bambi jaso ina kyogamba abantu. Oyina kyogamba abantu oyinayo naawe abatonotono abakuwagira ng'omubabiri bataano. Batumireko. Anti nze kyennina obbagamba. Ku mitwalo 2 egy'aba followers. Kyennina obbagamba. Birthday etuuse eriyo nga 2. Kituufu kyobola yegwe wange. Eriyo nga 2. Birthday yange. Bambi twetaaga kyusa mmotoka. Kyogwo omulanga gwe mbakubira. Bambi nsaba muguddemu. Njogedde n'obuwambeefu oba kyetaagisa fukamira kanfukamire bannaaye. Senga wange ne 2 January. 2 January olunaku lugenda bba Lwakubiri. Tugenda bba tumaze okulonda naye ku Lwokubiri emmotoka kyekikulu. Tusaba kasente ya Lwakubiri nga 2 bannaaye ngenda kuyiira amazzi nga tomanyi lunaku lwenda kuyiira amazzi. Ngenda sooka kukwasa sente nkuyiira amazzi.
Kakati bannange kyekyo lunaku lugenda bba lwakubiri. N'essaawa eno tusobola okkamuyimbira akayimba guno gwe mwezi Jessica tandika bannange nebbaawo omuyimbi wa Drada tandika banna Isimaili anyambe yimba Jessica nyambeko kubanga bana kiveeko ekizindalo tugenda gisange gwaleese idea y'okuyimba akayimba leese basobola okunyamba konze eddoboozi lyange yimba kola kale koogere kanyumye Jase kyekigendo lemesa abantu okumpa ebimuli by'essente tobayimbidde Jase bafaani obamanyi toyimbi kati era bwe ndaba nga sifunye ngenda mmanya towayimba igwe yalemesa bannange nze omulama gwe ndiko kimuli kya ssente muve by'okuyimba ate yo gwe yabireese ati mbireese naye ng'omulamwa gwakyusa emmotoka esusse bana ejjuniya tuyambeko yimba nange ngoberere ate Isaac eddoboozi lyeddene terinyuma kuyimba kyokka gwatayimba ate gwazalawa Happy birthday to you. Wangambye wentandika okuyimba ne muula naye ndaba nja mugoba ate mama naye gwenze sisanganga balamu nga gwe mu bufumbo ebyokubeera nga nfumbira mu kutiisibwa ne Jessica tatidde Jessica yetevaako olwedde namugesa musiima naye ye n'akiremerako ne oyagala mbu omunyiize mbu akukema onyiige naye ye yeesigalira aseka akimanyi nze najja mmazeeko mukulu Falu kutandika tutandika Happy birthday to you. Happy birthday dear Mamu. Birthday to you. You look like a monkey. Banaye mutugoberere come with us. Tuli ku 0702562157 Hosh Fashions and Bridal. Twambaza abagole tuli kushere bulenga ako kwe tutava gown ez'omulembe from so many different countries. Twina gown ezive Turkey, ezive Dubai, ezive China. We can even customize. Gwe gown oba wagira abamu princess ani oba wansi ikingo yaga tugikutungire tugitunga ne tugiteekako buli kimu ffe tukola ebyoyita ebitasoboka ntubifuula ebisoboka. Twina abatunzi bonna naye nga muwagire senga wange asiba akaviri ak'omulembe mwenna abava ekyotera kya Kkonda n'abava Masaka mujje abasibe akaviri obuli on point nga bawulidde akalango bane mujje muwagire senga wange yes abasibe akaviri konna penso akatutwa kana aka box Penotless, yes. Bonna busiba n'abali mu Masaka ate akola ne delivery. She can come to where you are. Oyinza oba oyagala enviiri nga toya moving nga Jessica wala kizaale ngo yaje bakusibire kalisizo talina buzibu. She can come where you are n'abasiba straight ya stoma bintu bisusse emyaka gyange nga bw'omanyi aba comment section ne bamala balaba kusenga bagenda buuza izyo senga singo munnange nno tuba tunyumya wano nawali Jessica n'agamba nedda the night is still young nga bwe nabagambye nti nno atulambuza kumbe tugenda otutuuka ekyakkonda ng'atugamba nti waliwo akafo ekyotera bakayita luxury. Yes munnange nga tugamba ate munnaye olunaku twaluwaddeyo obudde twabuwaddeyo tugende nga ne senga agamba bannange temundeka nangamba temundeka nange ngenda out okuviira ddala mbadde bize. Senga wange nno oyo asiba bulungi enviiri akola ku bagole asiba enviiri akola make-up kwegamba musufu nnyo mulimu gwe. N'agamba nze gwolaba ka season kabadde kantwala okuviira ddala mu nnaku enkulu mbadde nkola kati tugende temundeka mu bintu bya vibe ngenda bawerekera
neŋŋamba tufudde leero luno senga atuwerekerako nze why not era we have nothing to hide ekyo kiggwe senga bw'atyo naye n'ayiwamu ezigenda auto bwe tutyo munnange ne tukkirira twolekere ku kafo ke bayita Luxury. So era Jessica recommended the place. Munange bwetyo ne tukuba pate lengera. Bwe tutyo nno bwe tuzinamu anti nze nzinamu kamu bubiri bwe nfunayo kenkoppa nga nnengedde omuntu nga nkakoppa nga nkazinaako bwe nkamala nga ntuula nga nninda nkoppa omulala bwe nnengerayo akalala nga nkasobola nga nkeefunza ne tuzina amazina ne tukuba Jessica n'anyoola ekiwatto ng'abantu batutunuulidde naye nga folowooza tubalaba but naye mmwe Jessica azina ne tukuba amazina Jessica azina takoowa twakubira ddala amazina omanyi obuteezinya gali amazina amadde nange endudde okgalaba twakuba amazina ne tunyumirwa Faluuku n'agamba nange sirutumidde mwana Faluuku n'akuba amazina ne Jessica kwegamba wali ekifo baava ku bibaliko natandika okutunula ab'essimu ne bazijjayo abantu ne batusnappinga kweganga balaba basereebu baabwe naye nga twanyumirwa. Let us take this opportunity to appreciate ekifo ekyo kye bayita Luxury. It's really a good place era abalinaanye mwenna era we tulikomawo tujja kuyitirayo. They make us feel at home. They made us feel at home. Banaate mbadde njogedde oluzungu olufeebyo Jessica byatayagala. They made us feel at home. We felt peaceful. Waliwo security, tewali buvuyo. Kati nga bw'omanyi saabya kunninyirira kunyigiriza kunsindika bye bitera okuntiisa mu bifo ebyo but mune kino tetwakisangayo. Security nga nnungi nnyo ddala, abantu buli omu respectinga munne, buteri ebyo simanyi kujja kukwatirira kusindiikiriza kufuula ki. Like we really loved the place. Anti munange nga waliyo omupiira.
Munange bwetyo ne tukuba ppate lengera. Sorry nga tetunnaba genda ku pool table. Mama bannange nga bateeka bakuba akayimba tema ensingo dadadada bannange Faluku ng'atema Jessica ensingo nga ne Jessica atema Faluku ensingo tema ensingo tetetingo nange batukola bubi YouTube copyright kati singa muwulira wano ekidongo era temumbuuza give us the sound mwabitegeera dda copyright yafuuka copyright. Munnange ng'abaana batema ensingo kirira tema ensingo tetantanta nengamba tebagikuuleko nga bagitemye bulala. Munnange nnowa nga teri byagikuulako ne basooka batema ensingo. Awo bwe tutyo ne tukkirira ku puulu, twazannyira ddala puulu naye nga bannange nze nali mpagira Jessica mu pool table ng'abamu bali ku ttiimu Faluku. Naye maama waliwo awo syndicate yaliwo nange yakwata singa naawaba teyakwatawo kuba bannange saagala kunswaza. Muyinza nno okunswaza nga mwabirekamu. Nali nwanirira Jessica kuwangula munansonyiwa. So time yatuuka ey'omupiira balina okuggyako sound ya music. Kofe konze kampumule mu kirungi kubanga amazina gabadde gasusse. Kaakati awo ng'abagole mulowooza nno Faluku bwe nnabayita abagole tebannaba sorry. Naye nga Faluku ne Jessica oza bo bakoowa. Faluku nasooka agenda awo n'alaba ku mupiira ne tubuukinga pool table. Mageza kama cha kuja wange zikasa wengi nibacho kwa saba na maode kwa mati la leta mati na kusima sero wagwani wabito kwa lipapo ni great guy kwa sababu mimi unasema mimi unasema tuomoro unajua abasa hiyo mbio unamsoma tukumanga kadi tekeleze ni wapi masomo na kwa kaida nginde ni program mate asabila nwe maana akade kona aseno hizo Bwe tutyo munnange, we had a very beautiful moment. We got to know Jessica. Jessica yagamba mumpe chance mungobe nga muntegedde. Era tulinayo akalala akajja. Jessica yagamba sina buzibu mu kungoba wadde mbadde mbaagala. Naye musooke muntegeera obulamu bwange bwe buno sikyusa. That is me. Yakibeegambira. N'ayongera otugaziiza. Etumulaba bulungi gy'ava, gy'adigidira, gy'akolera emirimu gye. Besides okucakala, she's hard working. Mukyala mukozi ayina emirimu gye gy'akola. Ayina byaddukanya, ayina baalabirira. She's responsible, wavunaanyizibwa. Omanyi bwe mukreditinga we ya necessary nga mugamba, era shifa oli kwekubira side. No, she's hard working. Kubanga nga bw'olaba Jessica yeebeezaawo. Jessica ali creative. Jessica ayiiya emirimu, anoonya emirimu, tatudde. Compared to abamu abalowooza nti mwakola perfect nga muli busy mu comment section, muvuma Jessica naye nga ggwe yemmwe abakuba amasimu ne mugamba siina kye ndya, bansuulidde abaana, simanya abantu. Ye
oyo golaba omuwala oyo mukozi nnyo, like mukozi mu style ye, mu place ye, mu kifo waali ne gy'abeera ayiiyizaawo okulaba nti yebeezaawo n'abeezaawo n'abantu be. That is a beautiful thing and I credit her for that. Mwebale kuba balabi balungi. Yes, nga bwe mwansaba tugenda kuddayo wa Shadia. Mwangamba Shadia tetwamuwa budde. Shadia obudde tugenda bumuwa. Bino mbikola lwaki? Mpeeyo obudde buno nakoowa okuswala okuvumwa. Singa buno obudde nabuwamba Silivia ne tusitukiramu tetwandiswadde tetwandikubiddwa tebanditutyobodde. Kati kyekyo kyendi mu kukola wano nti bwe bukya nti tugenze ne Jessica tuba twakiwa obudde. Jessica talitwegaana mbu twamwesibako. Maama ne bakwesibako mpaka wammwe mu nju, ne bakwesibako mpaka eyo yonna gy'obeera gye tubadde tetumanyi. Oli bw'atyo bwe yatulagiriranga ewaabwe, oli n'agendayo n'akyalira abantu be ng'ono tannava na bweru, bwe yadda naga tumwesibako, tumwetungako, tumuswaza. Kati kino n'ensalawo tukiwa obudde, era tugenda buwa obudde Shadia. Bw'anaaba Shadia akyatwagala ng'atuliko tugenda muwa obudde twetegereze, tulonde bulungi. It's better okumaringa right, like nowasa omuntu oba ne mweyagala nga si bya excitement. Omanyi social media leeta a lot of excitement. So we love you so much. Mwebale kuba balabi balungi. Neŋŋamba jjukiza tulina YouTube channel era gwalaba kweno nkusaba oba subscribinga era mwene mba mwasubscribinga tuolekere ku YouTube channel ya Hope Shifa Entertainment. Kimmanyi abalaba Nantongo ow'ekyotera ndooza mugiraba Nantongo era episodes nyingi zikyajjira ddala. Story eno mpanvu ddala, mulimu bingi ebyokuyiga n'okunyumirwa. Twagala tulabe Nantongo. Did Nantongo make it in America yatuuka oba byagaana? We don't know, but you just subscribe olindire notifications. Ate era in a day, spend a day with Hope Shifa, tukyayaniriza abagenyi abagala tufumbira miwuzo ez'enjawulo nga bwe mutusomesa bwe mutunyonnyola stories, engero zammwe, life story. If you want to share, feel free to come through. We love you so much. Bye bye for now. See you next time. Mbagala nnyo. Nsigadde nze Nakawombe Shifa Hope omubwati. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina Abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.